Ssebugenyi bwansanafu bwe zikuzinda teweebaka sigenda kwogera lujjerengu bannasingo lwe baayogera baali 2,000 ate ne bawoza nti tunaasula mu kiyonjo ate nkimanyi nti ndwadde ekula kiro yaziika omuliro bannanga akusinga eka ne mu kibira akusinga akukubya agw'okutte tunaalya kwago ne twebaka abali ennyingi tebasula ku kyoto kawo omuntu okwenjala abaganda bamugeresaako nti okwekyengera abeera mulambuzi nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere n'olw'ensonga eyo nsowoddeyo obwenyinga enkandago tukyalina Muzeeyi Matiya Muteeba Bidico era nakutegeeza nti gwe wenna ali gy'oli nga wandyagadde okubaako engeri yonna gy'odduukirira Muzeeyi Bidico osobola omudduukirira naddala egirikooti oba oliawo n'omuteganswera omuteganswera abatagumanyi ekkanzu nga bw'ogirengera musajja muganda atumanyisa ebintu bingi nnyo obulombolombo bwa Buganda abukuba budinda era ekyamazima ddala bw'anigga toyagala amale bingi byamanyi olw'emyaka gino era y'okula kwe n'okutegeera ebya Buganda yasooka bitegeera ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa era akunyumiza emboozi na byonna ebyaliwo mu kwaŋŋangusa kwa Ssekabaka Muteesa naye nno oyita ku namba zange ez'essimu ze zino gwena anaatudduukirira oba okuteeka ssente mu pulogulaamu eno byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa oyita kasaraba 256 751 4769 kasaraba 256 751 4769 enamba ya Airtel yerine ku WhatsApp agwe naagala okweyunga ku misomo gyaffe oba oyinza n'okuyita ku namba eya Matana oba MTN eri kasaraba 256 788 461 228 eyo nayo osobola okudduukirira enteekateeka yonna Muzeeyi Matiya Muteeba Muzeeyi Bidico enjagala otubuulire ekintu kino nange kimbobbya omutwe ensiisira eno Lwayaba erina bulombolombo ki naddala mu Kwabya Olumbe era ensiisira eyo lwaki bagirekawo awakaawo bwe mumala okwabya Olumbe ng'abantu abo benasoose okwogerako ssenga muweesingo talabise jjajja muweejini talabise bamutangira obutaddamu kukulukusa maziga ng'abadde ajja kubanga mumaze okunaazibwako amaziga jjajjawo olujja amaze obbanazaako omuziga nga bamaze okuteekako omusika era olumala okuteekako omusika bwekwa ng'abaana mwenna mutuula ku nnyumba kati abalabi we bamanyira nti gundi abadde n'abaana baatudde okuva ku mulyango ku kifugi baatudde okuva ku mulyango ne bazinga ne ku nsonda ne bazinga ne ku nsonda ne bazinga ne ku nsonda ennyumba ne bagyetooloola bonna babadde baana ba musajja oyo kaakati awo jjajjammwe abajjawo nga bw'ababisse jjajja y'abajjawo jjajjawo olujja y'abajjawo ng'ababisse olubugo nga bayimba oluyimba obwomu obwageregere baba abaawo ye obwomu obwageregere ne mugenda emmanju ne mutuula we mutudde jjajjammwe n'akwata akamwano ke tuyita ejjirita n'atandika obbasalako enviiri n'ebigogo nga bwabikunya abanaazaako amaziga kati omukadde oyo ye yagiranga ki ye yadda ebintu amaziga ye gakuŋŋaanyanga n'enviiri gabaggyeko ye yamanyanga waazifugika kati awo ensiisira eyo baba bayuza ensiisira esigalawo etangira obutaddamu kuyiwa maziga kwegamba okula ng'akabonero akalaga nti Olumbe lwaggwadde okwabizibwa tewali kukaaba kwe kwava enjogera nti osanze Lwayaba era oli bw'abanga ddala yali wa kika yennyini ye we yafuniranga entambula ye yajjanga n'asiŋŋaana nnamwandu kubanga luli n'omusika mwabangamu ataaviirangamu ddala asikidde kubanga akuŋŋaanya abaana ab'omu nnyumba eyo